was taking over from Umeme back to government. Munnaku 19 UEDCL ze yakamala bucha yeddiza obuyinza obw'okuddukanya n'okubunyisa amasanyalaze mu ggwanga. Bannayuganda bangi bazibe mulugunya ku kuvaavaako kw'amasanyalaze nga mu bitundu ebimu amasanyalaze gafuukira ddala gabbalirirwe ekiviiriddeko abagakozesa okufiirizibwa eby'ensusso. Kati olwaleero Minisita avunaanyizibwa ku masanyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa avuddeyo n'annyonnyola ezimu ku nsonga eziviiriddeko okuvaavaako kw'amasanyalaze mu bitundu ebimu. Nabagamba ffe tetulinga bakola nguudo nti oteekawo akapande men at work road diverted. Ensonga lwaki power amasanyalaze gabeera wano gavuddeko. Then ne transformer zembagambye ezo ze bazizzaawo okuzzaawo transformer era baba balina okuswitchinga off baba balina okujjako. Nankabirwa agamba nti okuva mu mwaka gwa 2022 Umeme teyakkirizibwa kuddamu kuddaabiriza kintu kyonna okutuuka mu mwaka guno lwe yasikizibwa UEDCL nga n'olwekyo ebintu bingi ebyayonooneka mu kaseera ako UEDCL byalina okuddaabiriza. Ne wabeerawo ekiseera ekyo Umeme esiibula UEDCL yeteekateeka tennakkirizibwa kusala battira mu matwale ga Umeme. N'olwekyo awo ne wabeerawo ebiyiseewo ebyali badde bikoleddwa mu budde. Kaakati UEDCL yatandika n'omulimu ogw'okukola kye bayita assessment okwekenneenya system efaanana etya. Ne bakizuula nga waliwo transformers ezeetaaga okugibwawo tuteekewo endala. Transformers 26 bamaze okuzireplacinga. Ono alaze obwennyamivu olw'Abannayuganda abatandise okwogerera UEDCL amafuukuule ng'ate bakimanyi bulungi nti ekitongole tekinnaweza wadde omwaka mu kukola omulimu gw'okubunyisa amasanyalaze. Bambi temusaagira mu kintu kino. UEDCL is very serious. Kampani yaffe tuwasalawo nga cabinet kampani eyo y'Abannayuganda baana bammwe be balimu eyo kampani. Kati abeemulugunya basabiddwa okuba abagumiikiriza nga gavumenti bw'ekola ekisoboka kyonna okunogera ekizibu ky'amasanyalaze eddagala ery'enkomeredde. Kino ekiseera ekyokuba nti wano gavuddeko wali bafunye wano gavuddeko wali bafunye kijja kukoma mu bbanga eritasukka lya myaka 2. Kyokka waliwo n'ebyo ebituukiddwako UEDCL naddala okwongera ku muwendo gw'abantu abayungiddwa ku masanyalaze. Wenjogerera wano abantu 14,000 n'omusobyo mu bbanga lino ettono abeeyongeddwako. Bukyanga UEDCL esikira Umeme ndowooza tugenda kati mu milioni 2.5 ez'abantu betuwadde amasanyalaze. Gavumenti nga bw'ekola ku ky'okutebenkeza amasanyalaze agafuuse omugenyi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nankabirwa alaajanidde Bannayuganda okuba obulindaala nga bayambako gavumenti mu kukwata abo ababba waya z'amasanyalaze. Bagamba nti nabo bataataaganyizza nnyo kaweefube w'okutuusa amasanyalaze ku bantu. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.